eryalumbiddwa olunaku olwajjo omusajja n'atirimbula abaana bana ne bafiirawo ng'abasala bulago. Minisita Jesse Mingo olunaku olwaleero aligaddewo. Mu ngeri emu, Major General Richard Otto abuulidde Paalamenti amawulire agatawooma bw'abategeezezza nti akabinja ka Al-Shabaab keeteekateeka okujja okukola obulumbaganyi ku ggwanga Uganda. Ono ye Chief of Defence Intelligence and Security wano mu ggwanga Uganda. Abuulidde Paalamenti amawulire agatali malungi nti eggwanga Uganda bayina amawulire ge bafunye nti essaawa yonna abayeekera bandirirumba. Tugenda beera nga tutunulayo. Mu ngeri yemu waliwo omusajja ategeerekeseeko Mpalanyi. Mpalanyi yasimattuse olunaku olwajjo bwe yagenze bano aba KCC abagenda ne bamenya obuyumba ku kkubo biki yasimattuse olunaku olwajjo bwe yamenya akayumba ne kawamattuka agulu ne kamukuba mu mutwe. Ate nga ye Elias omukulu amanyiddwa nga Ingini Abalimwezo abaddeyo n'agamba nedda wadde ekibuga kyetaaga okulongoosa naye ate abantu bano ab'owansi be mugobaganya be bavaamu omusolo ogutambuza era oguddukanya eggwanga. Omuloodi agamba nedda kino ekikolebwa si kituufu. Mu ngeri yemu omwami amanyiddwa nga Moses yafudde, naye enfa gye yafuddemu mbadde ntunuulira story eno ng'oyinza okulowooza firimu. Ngenda gikunyumiza naawe osobole okubeera ng'ogitegeera. Musajja mufumbo oba yabadde mufumbo. Mukyala we n'abaana ne bagendako mu kyalo. Bwe yagenze mu kyalo yayinawo bwe baakyawagana n'amukubira akasimu n'ajja ewaka. Mu nju y'omukyala yabadde yakatuuka bali awo ate ne ex omulala naye n'ajja enju ne bagifundamu. Ngenda kubuulira ate ye yafudde atya. Obunkenke bwabadde emboozi eringa firimu. Ngenda gikunyumiza osobole okubeera ng'ate ogitegeera. Abantu basatu bafiiriddewo embalala kyekibase ogenda bbeera nga nabyo obitegeera. Uganda Airline ewaliriziddwa ennyonyi yaayo okuva mu bbanga olw'embeera y'obudde. Nayo tugenda bbeera nga tugikuwa osobole okubeera nga ogimanya. Mugoya ono naye akubiddwa amasasi agamuttiddewo. Bibadde luddawa katujje nabyo osobole okubeera ng'obitegeera. Nsaba onzikirize nkolemu bwe nti katono nnyo then nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo ekiro ky'olunaku olwaleero. Kansuubire nti musiibye bulungi, abava ku mirimu mukulike eyo, nammwe abagenda okukola tubaagaliza birungi byereere. Abali ku masimu gammwe ng'otadde earphones mu matu webale nnyo webalire ddala. Akozesa bluetooth nawe webale nnyo webalire ddala. Ali mu kuvuga ng'ogendaka oba ogenda ku mulimo naye ng'ovuga otulaba era ng'otuwuliriza tusiima bwongerwa. Abasinziira ku masimu gammwe ng'oli ku ssimu yo, oli ku kompyuta yo, oli ku taabu yo oba laptop, wonna gadget gy'okozesa okubeera ng'otulaba tusiima ebitagambika. Nja kusaba vidiyo ogimpeere like mukwano gwange. Buli w'ogiwa like kigiyamba okudduka ku speed yayiriiri n'esobola okubeera ng'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'ate agiraba. Mu ngeri emu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno agenda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga mukwano gwange. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba ku nnamba y'essimu gy'olaba ku screen yo esembyeyo 711. Mwekwate nnyo Sheikh Ashraf
asobole okubeera nga akuyamba bizibu byonna ebikutaataaganya. Ate nga bannaffe abandiga Construction Solutions bakugamba nti bano ensonga z'okuzimba bazimala. Okuddaabiriza eyo gy'olaba ng'enkadde n'etuukagana n'omutindo, ako bakayita kuzannya n'akwagala. Abandiga Construction basangibwa Lweza okuliraana ne Kan Resort Hotel. Oba banoonyeko ku nnamba y'essimu yaabwe gy'olengera ku screen essembyayo 222. Nzikiriza twolekere ebigambo bye tulina olunaku olwaleero. Minisita Jesse Miyingo agaddewo essomero eryalumbiddwa olunaku olwajjo. Omwami eyatugumbudde abaana. Okusinziira ku minisita agamba nti essomero lino digira liggalawoko okumala akaseera era emboozi bweti bweri n'amaziga tegannaba kubeera nga gakala, abalala tebannaba kubeera nga baziikibwa. Katulabe embeera nga bweri. Olunaku lw'eggulo abaana bana bwe batemuddwa ku ssomero liggaba Early Childhood Center oluvannyuma lw'omusajja okuyingirira essomero lino n'asanjaga abaana bano. Enkyaleero wasoose kubeerawo okukungubaga maka g'abazadde bano eggaba era gye batemiranga na biwoobe. Abaana abafudde oluvannyuma batwaliddwa mu bitundu by'eggwanga okuziikibwa. Y'oku ssomero awabadde ettemu embeera esangiddwayo ebadde ya kiyongobero naye ng'ab'ebyokwerinda bokka be basangiddwa mu kifo kino nga bakola ogwabwe. Bwongeredde Minisita Omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. Jesse Muyingo atuuse ku ssomero lino n'alirambula ng'ayambibwako abagga ba Community Church abatwala essomero lino. But there are measures in place. That gate is always locked. No one accesses here. Ono abookizza kajjojjijjojji w'ebibuuzo okubaako byasuula ku byaguddewo. After making the payment, he locked the padlock, and that's when he... Padlock of this gate? That so you leave the gate open? They opened for him. I think what happened, from the people that have since recorded statements with the police, he impersonated a parent. Ebigweredde nga Minisita Jesse Muyingo alangiridde okugalibwawo kw'essomero lino awagudde ettemu era ekiragiro kino kitwaliddemu n'amasomero agali wansi w'obuweereza bwa Gaba Community Church agali mu kitundu kino. Nti ndagidde, gavumenti eragidde nti essomero tuligadde olwaleero tusobole okutambula n'okunoonyereza okutuuka lwe tunaabeera nga gavumenti ematidde nti abaana baffe banajja wano, baana n'abasomesa twogera ku ssomero banajja wano tebajja kufuna bizibu nga bino bye tufunye wano. Minisita bw'abuuziddwa ku bbanga amasomero gano gye gagenda okumala nga maggale atwanukudde. Okutuuka lwe tunaaba nga tuli bamativu nti okunoonyereza kwa security agencies naffe nammwe kutusobozesa okusaawa embeera ejja okubeera nti abaana baffe basoma. Kikulu nnyo omwana waffe wasomeranga waliwo embeera emusobozesa okusoma. Bwe tunaba kutuuka ku mbeera eyo situjja kugulawo. Asinzidde wano n'alabula n'amasomero gonna mu ggwanga ku by'okwerinda by'abayizi. Kwongera okunyweza amateeka ne regulations ne guidelines amasomero ebitundu nga bino genda okutambulira okulaba nti abaana baffe buli bagenza okusoma bali sekiwa security gulugulu ebintu nga bino tebigenda bireme kuddayo kubeera mu gundi fe tugenda kudduka speed. Agamba nti gavumenti yakukwatirako abazadde bafiiriddwako abaana era n'atuusa okusaasira kwa gavumenti eri abazadde abo n'ab'eŋŋanda. Tusaasira abazadde tubasaba twongere okwekwasa omutonzi n'abaana baffe tubakwasa omutonzi. Yo gavumenti yatandise dda omulimu gw'okunoonyereza kyavuddeko ekizibu kino okutugwako. Bwekuba kukola kunoonyereza kwa Simba mu kweyambisa kamera gavumenti ze yateeka ku nguudo kisobolera ddala okubeera ekizibu eri. Kale, ye emboozi
naye okuggalawo si kyempakanya, naye kitaasa ki? Okuggalawo si kiwakanya, ab'ebyokwerinda bakole omulimu gwabwe, ne kati okuggalawo essomero kitaasa ki? Kozi n'amalala gaggaddwawo, naye emirundi mingi tulabye amasomero abaana bafiiridde mu zi swimming pool, abaana bafiiridde, abaana beetugidde mu gundi. Suspect we baba bamulina banyige suspect ababuulire lwaki yakoze ekyo, naye sisuubira nti kyetaagisa essomero okuggalawo. Sisuubira, just ndowooza yange, simanyi gwe bw'olowooza, kubeera nga amasomero ago gaggaddwawo, naawe oyinza okuba n'ensongayo. Tuveeyo tweyongereyo. Mu paalamenti eno gye tutegeeredde nti eggwanga essaawa yonna lyandirumbibwa abayeekera, era okusinziira ku Major General Richard Otto, ono ng'akulira UPDF Chief of Defence Intelligence and Security, bw'alabiseeko mu maaso ga Parliament abategeezezza nti ategeezezza komiti eno eya Parliament ya Defence and Internal Affairs, abagamba bannange tulina okutya nga ab'ebyokwerinda, bw'abategeeza nti waliwo abapulaninga okulumba eggwanga, waliwo abalina enteekateeka ez'okubeera nga balumba eggwanga, era nga babasuubira okuvayo mu Eastern DRC, era nga bano enteekateeka bazipulaningira ku mukutu ogwa WhatsApp ne Telegram ne Signal. Era bano bagasseeko nti ebimu ku bibinja ebiri mu nteekateeka zino kwe kuli ekya Islamic State for Central Afghan provinces n'akabinja ka Al-Shabaab. Bano bali mu kubeera nga baluka olukwe namutaayiko okulaba nga bakuba eggwanga lino Uganda, era nga bano bagamba mbu bava enteekateeka bazikola nga basinziirawo mu bibira bya Congo okuva mu Eastern DRC awo. Bino babyogedde balabiseeko mu maaso g'akakiiko ka Parliament mwe baweeredde alipoota eno ezitowa ey'okulumbibwa kw'eggwanga. Kale nno eggwanga security yeetaagisa, naye of course nga bannayuganda abamu ku mitimbagano batandise dda okuwakanya enteekateeka eno. Enteekateeka eno bagamba nti kakati mubala ki? Kaakati kiki kye mubala? Kaki ke muleeta? Obaji ekimu ku bizibu bya gavumenti yagaana okubeera enjerufu eri abantu, kati neerimba nnyo. Kati buli ekijja ne bwe kiba kiri sirias, abantu basooka kikubamu bituli, kimala kutuukawo ne baga kyabadde kituufu, ne n'ekituuseewo osanga agamba eyo pulaani. Kakati bakubye oyo ki kye babala? Okitegedde? So bawakanya gavumenti mu bye beebagambye, ne bimala okutuukawo ne baginenya. Mwabadde mukola ki? Omulala nadde balinaga naye nedda n'ekyo kyabadde ku pulaani, kale nga buli omu tojja mmunenya. Ekisooka gavumenti erimbye bingi, eyina abarusha babayita batya bano abaatulika wano ku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo, batugamba
mbeerabidde ne batugamba nti abo munnaye batujju netugaa tuba tuli awo ng'ate General Museveni agaana edda abaali bateekateeka bino basirikale bali munda mu ggye lya ggwanga. Kaakati omuntu oluusi tomunenya, gavumenti bw'evaayo n'ebaako kyemugamba n'akigaana, kitegedde, oluusi towakana nnyo naye ensonga z'ebyokwerinda tuzitwale nti za byakwerinda, whether gavumenti erimba oba terimba, kubanga sajja bayinza okujja wano n'owulira nga ebyenda bikutokooterera. Anyway, byebyo ebibaddewo mu paalamenti olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tuvuddeyo, nzikiriza tugende eri Mpalanyi Francis eyasimattuse okubeera nga afa. Mpalanyi tojja muteeka nnyo ku screen, bayinza olowooza ntubaleetedde mulambo aba YouTube. So Mpalanyi oyo gw'olabye ku screen yafunye obuvune wakati mu kubuutikirwa. Babadde mu bitundu eby'emukono eyo gye babadde bagenze okubeera nga bamenya obuyumba bano abateeka ku kkubo okulongoosa ekibuga nga bwe bagamba mbu bali mu kulongoosa kibuga. Mpalanyi n'awugira amenye akayumba, kati akasolya k'akayumba ne kawamattukayo ne kamukuba era n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Francis ku myaka gye 47 abakulu baategeezezza nti yaddusiddwa emulago okusobola okulaba nga bataasa obulamu bwe budde engulu. Embeera ennaku zino nkambwe, mujjukira abakyala abaakaabye, omu n'atuuka n'okugamba nti Bobi Wine nze wantama, singa nina ekiso n'enkufumita n'enkutta. Babadde mu bitundu eby'emukono era abakulu bano be babadde bamenya akasolya ne kamukuba wakati mu kumenya obuyumba oba bukiyosiki bw'abantu obugambibwa okubeera ku kkubo. But embeera eno ng'egenda mu maaso, Lord Mayor omuggya alindiridde okulayira, Engineer Balimwezo avuddeyo n'abaako byagamba gavumenti, n'abagamba bannaye, omuntu ono gwe mugamba owa wansi, ono gwe muliko yasasula ssente, yayimirizaawo eggwanga, waliwo enkola ennungi esobola okuyitibwamu. Njagala osooka otuwe ku Engineer Balimwezo. Contributing ebitundu 5 ku 100 eri ekonomi y'eggwanga. Informal sector be bana abakyala abatunda kasooli, abatunda emyera, abatundira ku nguudo, baleeta ssente ebitundu ebisukka mu 5 ku 100 mu ggwanga. Kati wabajjawo ggwanga lyonna n'olyera, ogenda kuleeta obumenyi mu amateeka, ogenda kuleeta ekonomi yaffe okugwa. Awo nno tusaba tuwaba bapulaninga ebintu ng'ebyo, bapulaninge bulungi nga bawamanayizinze, otherwise ekonomi egwa. Ye Lord Mayor omuggya yakalondebwa alindiridde okulayira ate nga ye mubaka wa Nakawa. Balimwezo kyayogerako ndowooza nsonga nkulu nnyo. Obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera olw'ensonga nti abo abaali abamenyi b'amateeka bakkakkana. Okukkakkana kwabwe ne basalawo baggulewo bu bizinensi obutono. Lord Mayor akugamba nti ebitundu 5 ku 100 omusolo ogukozesebwa eggwanga guva mu abo be balaba ng'abankuseere. Ssente eva eyo. Naye kaakati mubagoba mubafulumya bakole ki? Temutonzeewo mirimu mubagoba. Kiki kye mwagala bakole? Kyova obumenyi bw'amateeka bo bugenda kugenda mu maaso n'okweriisa enkuuli. Bugenda kwongera okubeera nga buwanika amatanga mu ggwanga. So byebyo nzikiriza nabyo tubiteeke ebbali, tugende eri omwami Moses
Omaido. Moses alina story eri interesting. Era tugenda gikwata mpola kuba mpanvumu. Mpola nno ddala tusobole ogitegeera. Ekisooka, omukulu oyo yafudde oba yattiddwa naye yafiiridde mu kavuyo. Omukulu oyo yabadde ne ba girlfriend babiri. Yabadde n'omukyala ow'awaka n'abaana, musajja mufumbo. Maama w'abaana yavuddeko ewaka n'agenda mu kyalo n'abaana. Bwe yagenze mu kyalo, Mr. Moses ono kati omugenzi n'akozesa omukisa ogwo n'ayita girlfriend we. Girlfriend we n'ajja ewaka. Bwe yazze ewaka, olira agasajja. Bwe yazze ewaka mu Wakiso district. Bwe yazze ewaka, Moses baabadde balina omukyala. Kyokka bwe baayawukana, baabadde balina omukyala ewaka. Ne ex-girlfriend omulala naye n'ajja. Kitegeeza omukyala taliiwo ewaka n'abaana. Kati ewaka Moses afunye ba girlfriend babiri. Ne bonna baali ba ex be babiri bazze omulundi gumu. Omu ye yasoose n'omulala n'ajja. Mukazi we n'abaana nkutegeeza nti baagenze mu kyalo. Kakati waliwo omulala Aliya Nakimera. Aliya Nakimera ye yasoose okujja. Yabadde akyali awo. Ate munna yazze okukyalirako omulenzi. Ne maka g'omukyala ne Oliver Agadi naye najja. Kati ye mukyala omulala. Wulira embaga. Muganzi omulala we yazze mu maka gano, omukulu mwalina omukyala, mwalina abaana. Oliver bwe yatuuse ne yeewuunya nnyo okusanga Nakimera ng'atudde mu ddiiro. Kati Oliver X, Nakimera X. Nakimera ye yasoosewo Oliver. Oliver yeewuunya okusanga Nakimera mu ddiiro. Naye eddiiro lyewuunyizamu okusangamu Nakimera mulimu omukyala waawo ow'amaka ataliwo mukadde kano yagenze mu kyalo. Era Oliver bwe yatuuse yagenze butereevu mu kisenge. Eyasembyeyo okujja yayise obuyisi n'agenda mu kisenge n'aleka Nakimera mu ddiiro. Bw'agenda mu kisenge Moses n'amugoberera n'aleka Nakimera ng'atudde mu ddiiro. Oluvannyuma Nakimera yatandise okuwulira amaloboozi agava mu kisenge nga Moses ne Oliver banyumya akaboozi mu ngeri eyeewuunyisa, ekintu ekyennyamiza ennyo omukyala ono Nakimera. Ku makya Moses bwe yamaze okwejovaana n'ava mu kisenge n'ajja ewa Nakimera mu ddiiro. Nakimera ng'akyaliwo ye yasuzeewo. Naye mu kusula yasuze awulira mu kisenge emmundu eseka. Yasuze emmundu eseka. Ku makya omukulu akeera ajja mu ddiiro nga Nakimera waali. Nakimera n'amugamba ssebo, nasuze mpulira guseka. Kale nga bwe wakoze kw'oli
nange tandikira wano ku makya. Omukulu n'amugamba gundi nkooye. Nkooye. Nakimera n'amugamba osaaga. Tosobola kubeera nga nasuze mu ddiiro ate nga nze nasoose wano. Ssebo n'ogenda n'osekula. Nensula nga mpulira buwulizi. Kakati naye kebukedde abeereyo mu kisenge kale awulire. Omukulu n'agaa nkooye. Nakimera ndeka nkooye. Kakati Oliver n'ava mu kisenge eyasuze nga emmundu evuga. N'ava mu kisenge ng'awulira akavuvuŋŋano. Bano bali mu kuyombagana. N'avaayo mu kisenge alabe kiki ekigenda mu maaso. Olwo olutalo we lwatandikidde wakati wa Nakimera ne Olivia. Ne balwanira mu maka g'omukazi taliiwo. Nakimera kyeyavudde akwata ekiso n'afumita Moses n'amusala n'obulago. Nakimera nkujjukiza ye yasuze mu ddiiro. Olivia ye yasuze mu kisenge ng'esekubbukana. Nakimera ye yasoose waka. Olivia yazze luvannyuma. Naye bwe yazze bagamba omwangu yatta enswa. Yayingidde buyingizi mu kisenge. Alabika ono ekyamuleese yabadde takitegeera. Ono yazze semuyala. Eyazze oluvannyuma ye yazze. Teyazze mu kunyumya mboozi kufaanana yajja kusaba lyato. Yatuukidde ku kikye. Yavudde eno byannaku nti bino birimu omuntu eyafudde naye byewuunyisa. So kakati ono Nakimera olw'essungu emmundu tevuze omusajja agamba akooye kano kamuleekaanira. Yakutte kiso kyambe ekyabadde awo ng'afumita Moses n'amusala n'obulago. Moses yagezezzaako okudduka okwewonya naye bwe yagezezzaako okweggyamu kino ekiso ekyamufumitiddwa mu bulago n'afa. Wulira okufa okw'ekisirwa. Kakati essimu evuga gwe mukyala. Bakkubira nti bbaawe afudde. Wamulese mulamu. Obuuza kiki? Nti omukazi amusaze. Omukazi ki? Anti abakazi babadde mu nju nga balwana kati gwe mukyalo oli mukyalo. Waliwo ebintu abasajja bye tukola nga bya kisirwe. Anyway n'abakazi babikola. Naye awo ekintu omuntu kyakola n'obuuza oba yabaddeko n'enfuuyiriza emufuuyirira. Ng'ali awo kasitaani kamuyita Jangu. Jangu eno jjojja ye walungi. Wakati weebuuze. Kale tukkirize yayise omukazi. Omulala yategedde atya nti kaakati aliyo yekka nange kaŋŋende. Imbogani. Osazeewo n'ekiso kireete. So kati kye neebuuza. Gayi yakubidde abakazi babiri oba bw'aba yakubidde ababiri bonna yakubidde baaki? Kale tugambe yakubidde omu. N'amugamba waaye Jangu esekemu. N'amugamba tekijja kusoboka. N'amugamba waaye ow'omukalo gwe taseerwa mbisi. Oba toyagala kujja ize. N'akukyusa akasimu akubire omulala. Omulala n'amugamba kanzije. Mu process awo n'ono n'agaana naye owaaye. Omusajja lwaki sigenda?
kozi ngezaako okwebuuza babiri basinkanyewo batya okutali mukyala wa waka kuba singa omu yabadde mu nju omukyala owawaka n'amusangamu kitegeerekeka naye bonna si ba mu nju beesanze batya kitegeeza omwami yakubidde omu ndowooza n'asooka agaana n'agaba oba ogaanye n'akubira omulala n'aga akanzigye mu process eyo noono ne yeerowooza n'aga akaŋŋende ne beegwako awo ewaka ne Nakimera yabadde n'obugumiikiriza so emmundu n'eseka ekiro kiramba baggalawo ku kisenge Nakimera yabadde awulira obuvumu bwe yakozeseza obwo obumanyi baaba anyway, so ye mboozi eyo in fact nja kusaba ompe endowooza yo ku mboozi eno omusajja ono anaye bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe anyway kale byebyo ebya Moses Omaido bagamba ani Kaziwe Kapa ye yayimba mbu ekyakuzaala kye kiri kussa sikyo anyway kale tuveeyo eyo bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza nkutegeeze ku mbeera etuuseewo naye era etali nnungi abantu 3 kikakasiddwa nti bano bafiiriddewo 3 kikakasiddwa nti bafiiriddewo embalala eno bafudde batya kyenjagala okubeera nga nkuwaako bafiiridde mu accident nga bw'olengera emmotoka eyo badde etisse ente ng'egenda mu katale ke bayita Nyabisirisira town council eyo mu Mbalala so kabenje kano kaguddewo the victim all vendor at the busy market where reportedly struck by enamba y'emmotoka ne tagenda yeeyo ababaddewo bagamba nti driver yaluzinze control then emmotoka neeremerera okusinziira ku brake ze zavuddeko obuzibu oba brake zaaganye okusiba so driver n'aluzinga control kumaliriza nga accident 3 bafiiriddewo emibiri ne gitwalibwa Mbalala Regional Referral Hospital for postmortem examination so gegata agava side zeeyo nago agatawooma yadde n'akatono ssebo oba nnyabo away from that side mawulire g'okufa nga mangi tujjewo olumu n'ono Mugoya ne tumugjewo lumu kakati wabaddewo embeera oyo ali ku screen musirikale embeera eno yavudde ku ki omusirikale ono yasindikiddwa ogenda okukwata omuntu omu bwe yatuuseeyo okwata Mugoya n'asangayo muganda wa Mugoya n'ateekawo embeera obutatwala muto we w'emyaka 15 muto we ono yabadde abbye capati oba yabadde abanjibwa capati ya nusu 5 kakati muganda we ono mu kwagala okuteekawo embeera tebatwala muto wange omusirikale mu butanwa in fact police tegamba mu butanwa kubanga oyo gw'olengera ku screen ye mwogezi wa police mu bitundu bino
mu kuteekawo embeera bayagadde okuyisa obubi omusirikale mu kwetaasa n'akuba brother wa Mugoya amasasi n'amutta. Brother w'emyaka 32 gwe yabadde ataase eyabbye capati ey'ebitaano ye mutowe w'emyaka 15 kati we weebuuliza singa yamulese ne bamutwala ku capati ya nusu 5 kyekinene nnyo ekyandibaddewo awo. Kiki ekyandibadde kozi bandimutute ne bamusibayo ne bandimusibyeyo ewiiki obulamu ne busigalawo. Naye yayingidde mu musirikale ogenda okumaliriza nga beezoobye obulamu nga bugenze ku capati ya 5. Ku capati ya 5. Ge mawulire ago agatali malungi. Amalala ge nnyinza okubeera nga nkuwa ge ga Uganda Airline. Uganda Airline yawaliriziddwa okukka wansi olw'embeera y'obudde. Embeera y'obudde eyavudde ku bagiyita batya? Uganda Airline plane makes emergency landing after mid-air windscreen shatter. Embeera y'obudde yayonoonese waggulu ne kiwaliriza ennyonyi ya Uganda Airline eno okubeera nga ekka era nga yawaliriziddwa okukka e Johannesburg mu South Africa okusobola okusooka okwetegula embeera eyabadde etuseewo mu bbanga okwewala okukola akabenje oboolyawo n'abantu okufiiramu. Okusinziira ku Tone Tebajanga agamba twasobodde okufuna we tulandinga ne bapassenja baffe okusobola okubeera nga embeera eno ey'akazigizigi tense moment ekkakkana. Mukadde kano embeera tennaba okusinziira, simanyi obudde buno we tukoledde emboozi naye baabadde batugamba nti okusinziira ku mbeera we yabadde nga bw'olengera ennyonyi awo ekyo kye kyabaddeko. Kale nga ddala omugezi oteekeddwa okusooka ogikkakkanya wansi then embeera esooka etereere. Era batugamba nti passengers including Simon Kahuru praised the pilot and cabin crew for their calm and professional handling of the situation, which ensured everyone landed safely with no injuries. Omu ku ba passenger gwe bayise Simon Kahuru yatenderezza omulimu gwa pilot n'abayambi be olw'obukkakkamu n'obukugu n'obumanyi bwe bayolesezza mu kaseera ak'akazigizigi okulaba nti bakakasa buli muntu yenna n'ennyonyi nga etuuka bulungi wansi nga tewali afunye buzibu bwonna yadde obuvune ku mbeera eyabaddewo. So Uganda Airline ebyo bye byagibaddeko. Pilot kituufu yakoze ekyobugezi okukkakkanya ennyonyi eyo, otherwise singa yagambye nti akatwalaze mpaka emaaso eri wayinza okubeera ewalungi owunzika kiganye bw'otyo n'oggyawo obulamu bw'abantu. Kale eyo y'embeera eyabaddewo ku Uganda Airline na buli kimu nga bwe kyabadde. Njagala onzikirize mukwano gwange tukome wano nkusiibule nkugambe nti sula bulungi era Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulenzi y'abadde ne ku mapeesa. Mubeere bulungi mweraba.